Ensonga y'okulondoola engeri abakkiriza okwetooloola eggwanga bwe bajaguzaamu amazaalibwa ga Yesu Kristo. Wano okugugudde terefayina tugikwasizza maanyi era tuliko amakanisa ag'enjawulo ge tukyaliddeko. Mu gano mubaddemu Mountain Lebanon Christian Center Cathedral essangibwa e Mukono, Bridge Christian Church e Nateete n'endala abakkiriza beetabye mu kusinza n'okutendereza. Enfunda eziwera bannayuganda bazze bafiirwa obulamu bwabwe olw'abakuumaddembe abakozesa obubi emmundu zaabwe era omulabirizi Samuel Rwandasa ensonga eno agitaddeko essira. Tugamba abantu bonna bamukwata mmundu, emmundu tuzikozese mu bifo ebituufu we zigwanidde okukolera. Ono asabye bannayuganda okuwa ekitiibwa abantu abakutte emmundu kubanga bano babeera n'ebiragiro eby'enjawulo kwe batambulira. Twebuulire nti omuntu gw'olumba alina emmundu ate aliko ekiragiro ky'alina gwe tokimanyi. Omulabirizi era akutidde abafumbo okwewala obutabanguko mu maka mu nnaku zino enkulu n'okukozesa obulungi enguudo era babeere n'omutima ogusaasira. Mukkiriza kuyombagana mu nnyumba yo, temukkiriza kuyombagana abaana bammwe mubagatte, abaana bammwe babeere muntu omwe. Ate yo ku Bridge Christian Church esangibwa e Nateete okubuulira ekigambo kukulembeddwamu omusumba Ndawula Edward era kisigamiziddwa ku bukulu bw'ekigambo. Gatuula ku kigambo ekigambo bwe kitabaawo amaanyi gasobola okukulashinga ne gakutte. Ono atangaazizza ne ku bukulu obw'olunaku luno. This is the time when we celebrate the love and the compassion of our Lord Jesus Christ that fails not. That when we failed to get to where he was, when we failed to get to his standards, he decided to come down and become flesh. Bo abakkiriza ku kkanisa eno nabo baliko bye batubuulidde. Essanyu erinze n'obulokozi obutujjiddwa ebiffe nga ffe abantu. Amakulu ga Krismasi gonna gyendi kwe kubanga Yesu Kristo ali mu bulamu bwange. Ate ye Mitiana ssentebe w'abeepisikoopi mu ggwanga Bishop Anthony Ziwa alaze obweraliikirivu olw'obutabanguko mu maka obusukkiridde bw'agambye nti buviiriddeko abaana okufuna emize emibi bw'abadde akulembeddemu okusaba kwa Ssekukkulu okutegekeddwa ekiyinda Mitiana. Abaana batakumbirwa mu biseera bino ekinabeera mu maaso awo kijja kuba kizibu nnyo. Ono bw'atyo aliko amagezi g'awadde abazadde n'abakulembeze mu ggwanga. Ayagala Uganda ennungi eyaleero n'enkya beera muntu bulungi mu maka. Okusaba kuno kwetabiddwako n'abakungu okuva mu gavumenti eya wakati ne Mengo era minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki asiimye obubaka bwa leero. Awo nno mbasaba okwongera okujjukira obuvunaanyizibwa bwaffe tunyigize mu baana baffe eddiini. Minisita w'ebyettaka n'amayumba Judith Nabakooba asabye abakkiriza okwettanira enteekateeka za gavumenti ezigendereddwamu okwekulaakulanya. Obuzibu buli luddawa era tulongoosezza tutya enkola naddala y'okuva mu bwavu n'okutumbula embeera zaffe eza bulijjo. Abakkiriza ab'enjawulo bakubiriza bannaabwe okwewala okukozesa obubi olunaku luno. Tusaba tujagulizeemu nga tukola ebikolwa ebyekisa tulambula abalwadde ate nga tuzzaamu essuubi ne bannaffe abaweddemu essuubi. Ate ye Ssaabaminisita wa Uganda Robin Nabbanja ebikujjuko by'amazaalibwa ga Yesu Kristo abikwatidde mu disitulikiti y'e Kakumiro ku St Andrea Kaahwa. Ssaabaminisita Robin Nabbanja asinzidde wano n'asaba bannayuganda okulaba ng'omwaka ogujja bakola butaweera basobole okuweerera abaana baabwe balimu obutava mu masomero. Entobo ey'enkulaakulana mu buli kitundu kuli kusomesa. Tubasaba nga bwe tutandika omwaka ogujja abazadde mwenna okwettanira okulaba abaana bammwe nga tebavudde mu masomero. Ono era agenze mu maaso n'akunga bannayuganda okukuuma emirembe nga bajaguza. Tubasaba ekisooka okukuuma emirembe kubanga emirembe gye givaako buli kimu. Abakristaayo bayozaayozeza Ssaabaminisita okugonnomolwako ekirabo ky'omukyala asinze okuba omukozi mu nsi yonna ne Afrika. Kutabaarukya habwa ebisembo ebibakunzire habwa bemeze obulungi omu nsi yonna. Bano era beebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'enkulaakulana gy'atadde e Bunyoro. Saba kityo tusiimire
wetinisa president na government yona akwamazima gali bunyoro mutera mutindo tuna kyekwaso kyona okurakurana. N'omulabirizi w'obulabirizi bw'emukono Enos Chito Kagodo asabye bannabyabufuzi okunyweza emirembe naddala nga twolekera okulonda kwa bonna okw'omwaka 2026 ng'onaasinzidde ku lukiiko ya St. Philip's and Andrews Cathedral esangibwa mu kibuga ky'emukono. Nsaba oba weesimbyewo oba ogenda kukola ki fuba okulaba ng'oleeta emirembe kubanga obulamu bwe bugagga ate obulamu bwe busobola okutwala mu bigambo byonna. Yakulira lutikko y'emukono Godfrey Sengendo asabye abakristaayo okubeera n'essuubi mu buli mbeera gye bayitamu. Oyinza okuba nga tolina nsimbi, oyinza okuba nga olina by'oyitamu ebikunyigiriza, oyinza okuba nga olina obulwadde, naye omuntu kasogwamu essuubi ate embeera eyongera okutabuka. Nsaba Bannayuganda tusigale nga tukyalina essuubi. Yakulira abakyala abakristaayo mu bulabirizi bw'emukono Robin Lukwago asabye abakyala okulabirira abaana baabwe n'amaka gaabwe obulungi mu luwummula luno lwe balimu. Ate ye omulabirizi w'amakanisa ag'abalokole abeegattira mu kibiina kyabwe ekya National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches mu masekkati ga Buganda, Bishop Hudson Subi asinzidde ku Lugazi Miracle Center Cathedral ebuyikwe n'asoomooza abantu ba Katonda okumanya amakulu ga Ssekukkulu si kujaguza bujaguza. Nammwe abadde bateesesa okukola ebintu ebirungi, abadde bateesesa okukola ebintu ebibi nga mubikola abantu ng'okubabba, okubayingirira n'okola ebintu ebirala byonna ebikyamu, mbasabye muleme kubikola. Omusumba era yeekokkodde emize namuzisa egivumbekedde mu ggwanga omuli obubbi bw'ettaka, obukenuzi n'ebirala. Olw'abantu abakenuzi, abantu ababba ettaka, abantu abali enguzi mu ngeri ey'enjawulo. Mu mbeera y'emu omusumba Reverend Noah Nsubuga asinzidde ku St. Peter's Church Lugazi asabye abazadde okufuba okulaba nga bakuza bulungi abaana baabwe naddala abaana ab'obulenzi okusobola okubeera ab'omugaso mu ggwanga. Abeera mukuumi of security awaka nga wazzeewo obuzibu. Omwana ow'obulenzi yayongerayo famire mu maaso nti azaala azza munda. Mu mbeera y'emu omubaka wa munisipaali y'e Lugazi Stephen Serubula yeekokkodde ebikolwa by'ababaka ba paalamenti Ssaabasajja bye yayogeddeko mu bukambwe olunaku olw'eggulo. Twagala kusomesa abantu kuyiga kunywa kaawa. Ogumbya obutaano ne buyita naye nga bagwisa wamutadde mu muntu agenda ayigiriza abantu okunywa ki.